Omuyimbi King Saha akomye omuliro mu rehearsals za Palaso nkugambye ekizimbe kisaanikidde munnangate vibe ziri waggulu eside eno ate nga Dr. Jose Chameleone munnangate n'Omutanzania omuyimbi Mwite Fellas beeguddeko eside eno. Leero bali mu nnyimba munnange wali za Chameleone wali bali muziyitaayita mu nkugambye vibe ziri waggulu. Bampita Geminati era nga nsinzira ku Geminati Yugi ngenda kubeera nno nga ntandikako ko wali ne Palaso ate maaso wonjije ne Chameleone. Kakati nno mwana omulenzi munnangate Palaso era nga ekivulu kye kyengedde ekyessanyu festival era nga mwana omulenzi munnangate King Saha naye abaddeyo ko wali nga bali mu rehearsals. Nkugambye mwana omulenzi ono King Saha alaze ate munnangate support y'amaanyi nnyo wali ku mwana omulenzi munnangate Palaso. T-shirt I mean t-shirt ovulo gy'abadde ayambadde kubaddeko sanyu festival wali nkalaga munange ate bakikuttemu wali mu rehearsals ng'ate munange ate zikutte akati era nga boogezako kulaba akatambi ako. Teri kulanga kulala. Buli kyagala okunywa jangu nakyo ebimu tabisangayo. Bw'oyagala okwana osobola okujja naye abalala ojja bakola ki? Ffe tugenda kuba mu pande nga tuweetegekedde tugenda na kusulawo tukole kirombo. Ndowooza okitegedde muganda wange gwe alaba Geminati Yugi waliwo yabadde ngamba nti nno King Saha bagenda kubeerayo munnange. Teeberezaamu ne Chameleone naye agenda kubeerayo munnangate ku kivulu kino ekyasanyu festival nampulirira munnangate side eyo kijja kutokota muganda wange bwe kityo nno munnangate bwe kitambudde eside eyo kakati ku side yemu ate nga nkugyewoko ewa Palaso kw'ossa ate ne King Saha ate kankutegeezeko nti no omwana mulenzi munnangate Dr. Jose Chameleone wali e Tanzania nkugambye yeeguddeko ne mwana mulenzi munnangate Mwite Fellas wali okuva e Tanzania babadde mu nnyimba wali vibe zibadde waggulu bakira obwedda nga bali mugenda mu mmotoka nga omuziki nga wegukutte akati era nga boogezako okulaba mu katambi awo. Nafasi unaishi yatenge kwa mali vipi ningekuja nikuone Feruzi yo tubonge yes una mrefu Jamila tunani ezikane mekuleta kwa nyumbani karibu nikupe kiti unieleze nini mama yo kaanza kulia na kuanza kuongea kama mimi mwenyewe nikaambia kujiuliza mwenyewe mshikaji wangu Feruzi hapa. Tunaanza hapo sasa. Yeah man. Tunakuja Dar es Salaam. Dar es Salaam. Muda mrefu nkugambye vibe zibadde zikutte akati era nga boogezezako munnangate okulaba esayidi eyo jjukira nti nno nakusuubiza nti nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ate ku mwana mulenzi munnangate Dr. Jose Chameleone esayidi eyo kaakati nno agenda kubeera nno ng'ayolekera ate wali munnangate e Rwanda era nga nja kubanga nkuwa update yonna esayidi eyo kakasa nti video gimpya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bweti.